Balamusiza bannyabo ne bassebo amanya n'eddoboozi yenze Uncle Bindi Last Born. Mwana nzaalwa ye Mubende mu Kiganda Kassebwembe bagifula Kasanda obanga agenda Mubende ova Emyanzi na Lutuntu Kyakatebe Kakungube Nswanjere Kigoloba notuka Kalamba mu Katawuni nga tunatuukira mu Kiganda mu tawuni awo yambukira notuka no wetera okukigwa ekidda emisozi ekidda ekyo Jjomanyi n'okireka noyambuka bwoto nova Segonja nodda Kasozi Kabugayita nova Kabugayita odda Buzibwera ku Luyinja awo ngambuka ku Kwale ne toyambuka eri gyokuba amayinja nokkirira Kasozi Kasennyama awo noweta w'omugenzi Kamanyo nokkirira Kassebwembe nobanga adda mu Kidanda batira embizi totuuka mu Kaka waleke Tina Pisula mujeke yafane tulwamizo 18 Desemba oyambukira notuuka ewamwami Kakumba yali asubula amaliba yaggwa mwana ogamwanyi bw'abaana ffe tumulabirira yalwala obulwadde bw'ensa banzika mukuba okukuba erive Kampala edde Kampala mu Kassebwembe mu Mutuba lyaffe ettidde ne mweriri omulambo gujja kusula mu bijja ate omuzimu gwo gusule mu ssabo. Leero ekindeese nze kwogera ku aba jjajjange kyokka abanga muwala wange naye nakyo sense abajjajjange omugenzi Ellen Nakimuli abadde MP w'Ekyamuswa. Omugenzi oyo mumanyi era namulabako nga muto singa muto nga mukulu naye nga tanafuuka nnyo mukulu nnyo mu 2007 28 26 yonna kubanga awo nali mbeera ku nnyanja Essese nga nsomerawo Bukasa Primary School ng'ate ye babeera eri nga Lukuba ewa Christopher wa Lusimbi taata we ng'era maama we muyita senga wange maama we namuyitanga senga wange yafa Maria yafa kati ekindeese sikwogera nti mumanyi nze famire ye maama we amuzaala Muganda maama wa muzaala kati yandibadde nga jjajjaawe maama wa maama we Muganda wa jjajjange yankuza Regina Nakiganda Regina mukazi wa Kava Ennyanja nze nali eno nga mpatta ng'agenderwe Nabatya nga gyembeera kati bo nga babeera eri Sadizeebuwanga era gye baabeeranga ng'oyise ku poliisi nowangadde eno erukuba ku mwalo gw'erukuba era nti taata wendozi gye yalina kyaki eyo era nsaba okusaasira famire y'Ekyamuswa yonna eya mukulu wa Lusimbi eya Kava Ennyanja mukulu Lukumbi mwenna mbasaasirako Mukama abagumye so nakulira eyo ne baganda bange Batoofa Bawire bonna twakulira eyo kuba bo balinga eri Buwanga naye singa wabeerawo embeera yonna okuteebereza kineesaba mu luzungu lwenjizo ate nga noluyika sinnaluyiga singa wabeerawo embeera okuteebereza nti omuntu oyo ayinza okuba attiddwa buttwa asobola okuba nga abadde n'ekirwadde bantu bangi babalongoosa ne bayitirayo eba ne biva bubi naye ate omuntu abadde mu pozisoni eyo tolekaayo kiri kigamba nti basobola omukola ekibi ensubuuzo oyinza okwebuuza ani ayinza okkimukola weebale nnyo ani ayinza okkimukola Ekyamuswa eyo oba ku Kizinga Bukasa we yali wabadde akulembera Kizinga kyalina ebibira nga bingi nga kirina emiti nga kirungi nga tebannagoba n'abantu ku mazzi Madamu Janet n'atwalayo kekipaati n'agamba nti alunda byennyanja naye nga birundira mu makkati ku kagundi kaako kaliko n'embwa awo yateeka yakola yasiba ekipaati mu nnyanja basiba ekipaati so waliyo n'ekiyiriro oyita Buwanga n'ogenda ng'ebuzingo
ng'agenda mu ndekano w'osalira bw'otyo osobola okutuuka awo. Kati bwe yatwalako ekipaati mu nnyanja wakati yataayiza ne bakola ebibaawo nga biringa bibaawo ne bakolako akayumba nga beera kafulootingira ku mazzi kaliko n'embwa. Ekyo kipaati tovubaamu era woovubirayo sasi tolina na kugendayo baasiba katimba balina engeri gye baakola ekintu kyabwe. Ennyanja ne batandika ogigobako abantu n'Abachina ne bayingira. Kati waliwo omwami muganda wa Ttiimu Lwanga. Muganda wa Ttiimu Lwanga, Ttiimu Lwanga ye yali MP w'eyo ne Kalo. Kati muganda wa Ttiimu Lwanga bamita Brigadier Andrew Lugobe Lutaaya. Mutabani wa Kavenya wa Kaganda. Naye simanyi bakati akyali brigadier oba amagye yagavaamu. Ne tufuna ekizibu ne baleeta abasala ebibira. Ndeeta story eno lwaki nti eyinza okuba esolovaako obuzibu. Ne baleeta abasala ebibira Kayindo Tafiire nga balina n'ababakuuma b'amagye. Tebaleetanga mashini bakozesanga twabayitanga bakanywanyi bakiga bakozesa misumeeni. Oli akwata omusumeeni eri n'eri n'asala. Ne babeera mu kibira. Ekibira ne kikala wakati ngeno wasigadde just obuti buno obukubikize gomanye ekibira kikyaliwo. Niffe bwe twazanyanga tulina ebibala bye tulya mu kibira amakuba kapa amakusu kati nga muyingira muva okugira kati n'ekirala we twamanyiranga ebibira biggwawo twabanga ne season ndoza ya mugwa mwenda nga tunoga obutiko bwa Nakyebowa nga bumera nga bobeera n'enswaku eyo ne zibuuka naffe eri wabengayo omugano gw'okukuula obutiko bwa Nakyebowa n'amakaŋŋango bwe batyo kati ng'obutiko obumu bukalirira ne babuleta ku nnyanja nga babugula bbeeyi. Kati bwe mwayingiranga mu kibira lwozuuka nti ekibira kikoze eki kiweddewo. Kati omukulu oyo Brigadier Andrew Lugobe Lutaaya ayinayo n'ekisaawe ky'ennyonyi awo ye Bukasa. Yajjanga nga mu kasoobo lwazze ku nnyanja n'ayingira mu kibira n'abakubaakubako ku miggo ne bafuluma ekibira n'abakubaakubako ku miggo ne bamanya nti kati batandikanga okuteekangawo bambega buli mwalo yazze awo ngo baddukayo olwo ne babeera mu nkambi bakanywanyi naye nga bosi waabwe yabeera Kayindo Tafiire ebinaala byavanga eyo nga bitikka embaawo nga tewali abikwatako. Embaawo ebibira ne babisaanyaawo. Omulundi guno abavubi babatta bagenze babatta abavubi bagubye ku nnyanja. Abaana b'oku nnyanja olw'okuba tebalina gye baddukira kuba teri education nnungi ne batandika okulima emmwanyi. Bwe baalima emmwanyi ettaka liri libadde vagini nga teririko byakufuuyira bingi kuba amazzi gafunika. Emmwanyi batandika okuzirima. Museveni n'agamba bano ekirime ky'emmwanyi bagenda kigira n'aleeta ebinazi. N'atandika okugamba emmwanyi baziteme basimbe ebinazi. Programu ebaddeyo ekalangala yakusika muguwa nti bane temusimba binazi kubanga ebinazi ebiri ekalangala tebabifunamu. Lwaki? Ebinazi ebyo birimu abayindi birimu n'abantu abalala naye omuntu wa wansi kyayinza okufunamu bwe buti buno obuva ku binazi buno obuti obuva ku binazi bukola enjeyo ne bukola n'obuti obufumita ennyama ng'omuntu bw'ayinza ottundako nabo baabukwata nga tosobola butwala. Kati omuntu n'asigala ng'akola mu binazi kale kitwale ng'ow'ebikajjo ow'ejjinja kati ne babireeta eyo ekyamuswa operation babirime ku Bukasa ekizinga kya Bukasa kinene batandika olimayo ebinazi. Kati Ellen abadde mu kulwana nnyo kakasa nti emmwanyi ze zirina okulimwa oba onfuna. Ellen Nakimuli abadde mu kakasa nti emmwanyi gwe ansa n'okugaba emmwanyi ng'agezaako naye ebinazi batandika okulumba amataka kuba amataka gaali tegaaliko nnyo bwannannyini ng'amataka gano gaba Kaganda taata wa Lugobe. Kati abantu abajjanga ofunawo kipaati n'oteekako ennyumba n'otandika olima. Kati baayitangaeyo mu lukukujjukujju nti ettaka tugenda ditunda nga abajja okulima ettaka abajja olima ebinazi nga tembategeera gye bavudde. Kwiganga baga nti oyo ziika 10 za kuteekako minazi nkumaanyi naye nga totegedde ani amuguzizaawo oyo oba ani oyo. Projekiti eri ekalangala essese Bukasa binazi era babaawo obuzibu bwonna obuzze Nakimuli asobola okuba ng'afudde lwa kinazi okukirwanyisa obbagamba nti emmwanyi ze ntuufu. Ngenda bongera.
Mbalamusiza banyabo ne basse babandaba abangubere ku mukutu gwangu YouTube channel ya Fair MC Uncle Bean TV ne MC Uncle Bean TikTok za Fezo na Bili wamu ne Instagram ne Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mungoberera video eno jengendo kola nsaba ogisharinge mukwano gwange ate nsaba mu following video eno egenda ku bantu abali ku Bulaaya mwenna amazima kamukangogere kagagane bana baddeyo wakane babagamba Bulaaya eringa kino bula kamba buulire bakama bange bwoba wakwate kubo n'ogula ticket nojja e Bulaaya nga togenze mu bawalabu kirizagana mukwano gwange kiteeke mu mutima gwo nti wajja Omuna Uganda ye muntu asinga obutamatira mu bulamu bw'ensi muno. Omuna Uganda ye muntu asinga okuba confused. Omuna Uganda ye muntu asinga okubanga ategeera kitono. Okera kumacha n'okwata passport yo n'ogitwala mu basawo Abaganda bagiteekeko omukisa ofune visa. N'ogitwala mu bapasta ne bagiteeka mu butto oyo amafuta sema bagiteekeko olive oil ofune omukisa ofune visa. Nga Uganda ekutuuse wano. Ng'ogamba n'abali ebweru njiza kyonna kyenyiza ofuluma nja ku njije. Ne bwe naasula ku street kasita ntuuka e Bulaaya. N'otuuka e Bulaaya n'onoonya empapula n'ozifuna. N'otandika okunoonya ate amakubo agadde e Uganda. Ekyo ne kivaawo n'otandika ate okunoonya ssente nga bw'ozisiga e Uganda. Kambabuulira amazima amatuufu. Omuna Uganda ali ku Bulaaya. Abana Uganda ku 10 kuliko abana Uganda 10 abasobola okumaintaininga ensi 2 oba abalina ssente zimaintaininga ensi 2 ku bana Uganda 10 kuliko 10 ng'osobola okulabirira e Uganda nawe wano ne weerabirira. Sente z'okola ku Bulaaya tosobola zigabanyaamu nsi 2 toyinza kudiiringa na nkonome 2. Eriyo ina amaka n'abaana kyokka n'eno ina amaka n'obulamu. Eno ogenda kusasula emmotoka otambulira osasule ennyumba mw'osula osasule biru zo nawe weeyagaleko ng'omuntu. Kyokka ne Uganda oyagala obateeke mu bulamu obulungi. Salawo obutamenyeka. Banji tubasanze ku Bulaaya kuno ng'akola ng'embizzi mu malagala ga lumonde. N'asiiwuka abalwadde emigongo bazimbye ebigere bafunye sukaali bafunye bino ng'akola ku makyano olw'eggulu azimbe Uganda obuyumba. Gy'otogenda kuwangaalira. N'okera ku makyano ng'amba mbugojja kuwumulira Uganda. Kyokka Uganda walekayo abaana ba myaka 4-5 oyagala obaleete ku Bulaaya. Omwana oyo ogenda mutuusa ku Bulaaya omulekeraani. Lwaki mutuvu? Guys, he's joking da abantu abamu ndowooza basiru. Sorry for that. Nojja ku Bulaaya. Nongamba nze njaa kuddaka ngenda kukola sente zange nzireeka. Kyokka ojja kuddaka ozimbe ennyumba abaana abandigibaddemu basitudde obaleese eno. Gwe nawe okimanyi mu baana b'abato boolese ku Bulaaya. Ogenda balekeraani. Ogenda balekeraani. Oleese abaana ku Bulaaya ba myaka 6-7. Kitegeeza omwana oyo okwetongola alina okuweza emyaka 16. Kitegeeza ku Bulaaya ogenda okyamalako emyaka 9 omwana oyo muweza emyaka 16, 17, 18. Kale okyalinako emyaka emirala 10. Olina emyaka 45. 45. Omwana wanaweza emyaka 18 ojja kuba mu myaka 5 mu 5. E Uganda ogenda kuddayo okukola ki? Gwokimanyi nti obusente bw'obadde okola bwonna gwe bolowooza nti ogenda kuba mu relax mu ddembe lyongo relax nze Uganda zigenda zikujjanjaba mugongo kubanga wakola ku makyanga n'olw'eggulu. Guno omubiri eringa mmotoka gyeko mogenda empanvu mileage nnyingi n'okwabika yingini. Gw'okwata shift ey'okumakya n'okwata ey'olw'eggulu n'okwata ey'ekiro. N'okwata abamu n'emmotoka z'abalimu okugula musaabala mulya muzira. Omuntu n'omusaba mu training asumagira agenda ku shift eri ava kwenu ayambadde engoye 18.
n'omusanga mu basement mu yefubitise n'abeera omwo ekitanda kiri awo efumbiro liri awo byasika omukana ne bagugabana gonna amawugwe nonna n'agakosa yetuumye awo omukka gwakuba gugenda awo wali akafumbiro kali wali byonna byavumba bigwera mu buliri n'agenda okwebaka amawugwe gonna gamaze okwonooneka geefumbidde awo ali mu kafubo Uganda ali mu kuzimba kyokka boozimbira bali mu kuvaayo mbuuza ozimbirani teganye kuzimba naye gwolaba nti omaintaininga Uganda ate n'abaliyo balyaga kuvaayo ku njeeno banneka ababuli temusobola kumeeza tojja kitegeera before bini katugwe kola kyoyagala tutuwa amagezi okay naye kambabuulire tosobola ku maintaininga bulamu bwansi bbiri enkonomi ezaagukana foi kumenema muwejo ofuna $2 gongama nti ogenda maintaining ensi bbiri kyogenda okukolako ekyamaanyi school fees w'abaana bo Uganda nyegwe bw'onooyaga nti weerumye bw'onoobeera bulungi mu maaso mukwano gwange singa abasula obubi bagaggawala enkya Uganda ku Bulaaya temuddamu kwerumya ebivulu bizze bigendemu emmotoka ennunzi egirabye gifune ekinnuma nti gwoza okolerera abaana bo kyokka n'abaana bajja tuuka myaka egikola nga nabo beekolerera ate bakolerera abaana baabwe taata we yawozanga akolerera ggwe nini tolina bya taata byo weeyagaliddemu gwe byowooza nti okolerera abaana ogenda kaddiwa ofune endwadde 72 ate abaana batandika okukujjanjaba nga ne bye wakola tebikyamala kukujjanjaba lwaki weteeka stress kola ssente ezikumala tesimala ssente naye kolako ekyo eno nnyanja bw'ogyetako amala ofiiramu ng'owuga abantu temukkiriza nti mwavaayo bwe tujja nebini eri ensi yo era ffe tujja kuddayo gw'atajja kuddayo abo bakulimba oyo palapase actually guno gwe mulembe gwendabyeko ng'abantu abawagira gavumenti eri mu buyinza bawaŋŋanguse gw'okimanyi nti abantu abasinga okubeera ebweru w'eggwanga abajjanga balefugi ate bawagira gavumenti actually bagirana mu bitundu bya gavumenti tugenze gavumenti etutta abantu basome gavumenti etutta abasirikale basome abo ne bayitira eyo abantu abawagira gavumenti abali ku Bulaaya be basinze okusiikinga asayiramu bawaŋŋanguka mu nsi kati olaba omuntu awagira gavumenti adduka mu nsi nga ensi gyadduseemu gavumenti eri mu buyinja gy'awagira nga ne mu gavumenti munda alinamu omuntu we n'addukayo ng'enkonomi emulemye ekiddusa abantu mu nsi abasinga enkonomi security and economy ziba two security and finance two nze najja finance embi enkonomi embi yagano zimba amasomero amalungi eyo omwana okusomera eyo muyajja kusoma omwana nze yajja kusoma lwaki bw'amatadda lwaki amala n'afuna akatabo lwaki bw'amatadda agazisanga abutabo bwemmwe nze najja kusoma nzirayo uwa abantu abali mu gavumenti basiikinza asayira mu mawanga kati ate genda kugwa kinaaba kitya mwe mujoba position anna omwoyogera n'osukka bbiini naye tebawulira tebawulira ebintu ebikalu the garbage beans empty garbage bean tebawulira biki bye mukola ebyo sente osindika Uganda wano tewali nnyumba gy'oyinza kugula abaana bo oyagala obajje Uganda obaleete eno obateeke mu kaapatimenti akakadde obasuule mu kaapatimenti mubeere omwo mukuba omukka gw'emmanju gwonna nga mugugabana maama afuwe taata afuwe abaana bafuwe senga afuwe jjajja afuwe omuzuukulu afuwe mwenna muguwunyirize kyekigaana okgenda n'ogulamu ennyumba sente z'ogulamu ennyumba ewakiso oguze ennyumba ya $3,000,000 kumbi mitwalo gya $10 n'emeka lwaki togikwata ezo sente nga kansaswe ku mortgage nkendeeze n'obwogende niyagala eyo osanga ennyumba z'emitwalo 25 lwaki togenda n'ogulayo ennyumba bwanti eyo baaba wala nawa newenkolera mu kibuga eyo teri mirimu bwe mutakkiriza era nze nina omusajja eyampa amagezi bamitaka kalaamu yaŋŋamba kkiriza nti watuuka wajja era ye mumativu
ekyo nakimuyigako kkiriza nti wajja buli woobeera nga wokkiriza ne temukkiriza temuwulira idiot. I'm honored to be here, ladies and gentlemen, and while I'm here in a beautiful hall, while I'm here sharing smiles as we speak right now, more abductions are going on, more killings are going on. On the 15th of January, we had an election. I was running for president and I believe that I won. But since that day, I managed to escape. But again, we celebrate. While I'm here, I'm representing the people of Uganda. I'm not here as an exilee, no. I'm here as a spokesperson for a country called Uganda. A country of people that refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. While so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no level is safe. From the woman that sells in the market right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed, and General Muhoozi Kainerugaba, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waiso-Mafumbiro, who died a few days ago when the husband was even denied chance to nurse her and even denied opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give her, until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzia Natali, who we fondly call Mama Chirine, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras, all that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against the court order. Women like Agatha Mazua, who we fondly call Blue Tick, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives, and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Lutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija, and many others, we hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear that Uganda is under dictatorship like many other countries, and now that I have the opportunity to speak to those millions of people, to the modern world, to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy, we request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights.
because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and they invest and come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them enjoy the money they steal from our countries. Our countries, hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but they can be helpful to us. Finally, on behalf of the people in Uganda, I know that every time we come and make our case here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. I believe that's not. Thank you very much. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobi Wine here today. Thank you, Bobi. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kizza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Kivumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day we will